believe that every Ugandan should belong to PLU. Every Ugandan should be a member of PLU. Believe that every Speaker wa Parliament Oboth agamba nti buli munnayuganda yandibadde awagira PLU. Buli munnayuganda yandibadde awagira PLU. Kino kyeraliikirizaamu naddala nga atwala Parliament akimanyi nti alina ababaka abatali ba PLU, abatali ba NRM, abava mu bibiina ebirala. Anaabakwata atya? Ayongerezzaako ensonga ze tugenda okubeera nga tutunuulira. Banna NUP si basanyufu n'ebyalangiriddwa akakiiko k'ebyokulonda mu kifo ky'okujjuza omubaka ow'e Kalangala wa NRM mwe bamuweeredde obuwanguzi. Akulira akakiiko k'ebyokulonda bya Bakama avuddeyo n'ayogera ku majaani n'ebikyamu ebyakoleddwa kalulu kano. Bannayuganda ne batandika okwebuuza oba wabirabye, lwaki walangiridde omuwanguzi? Naye ng'olwedde naawe olina bye walabye ebikyamu, lwaki walangiridde? Tumulina ogenda kubeera nga omulaba era omuwulire. Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo ku kibanja kye oba ku mukutu gwe ogwa X n'agamba nti wakyaliwo munnayuganda ayinza okubuusabuusa nti bano bayinza okuba si be batta Helen Nakimuli okusinziira ku bikoleddwa mu kalulu ak'e Kalangala okujjuza ekifo ekyo. Nabyo tugenda kubeera nga tubiyitamu. Omubaka Luyimbazi Nalukoola ne Honorable Nambooze bavuddeyo ne babaako ebigambo bye boogedde bye tugenda okubeera nga tukuwa era nga bikwatagana kalulu ak'e Kalangala. So nga ate wuuno Hope Kirunda avuddeyo n'agamba nti buli politics waabuutikira amateeka, ekiddako kiyinza obutaba kirungi. Nammwe ababikola mukozese amateeka ku lw'ebyobufuzi byammwe, akaseera kagenda kutuuka nga gwe gazzeeko. Alambise bulungi ensonga ze era tugenda kubeera nga tuzikuwa. Richard Sebamala avuddeyo n'agamba nti singa Bobi Wine yabaddewo mu kalulu kano, oba oliawo ebintu byandibadde birala. Singa Bobi Wine yabaddewo mu kalulu kano byandibadde birala. Naye era n'anenya Joel Ssennyonyi n'abakulembeze ba NUP abalala nti lwaki baatuuse leeti mu kunoonya akalulu nga Mwami Museveni yakeerayo. Tugenda kwekennenya ebigambo bya Sebamala ono, then tujje tweyongereyo. Kankole mbwe nti katono nnyo nzije tutandikira awo. DPTV Uganda, Dawn People Television. I believe that every Ugandan should belong to PLU. Every Ugandan should be a member of PLU. I want to encourage ourselves. I'm very new. Tomorrow I'll be making 4 weeks in Parliament as Speaker. Others thought I would not make 1 week. Actually, others thought I was not worth being Speaker. I want to tell you, wait and see what God is going to do. If you have ever had a determined speaker, you have one now. Very self-contented. I'm very contented. Don't sympathize with me in any way. I am experiencing miracles every day. And Pastor Bujingu said everyone should wait for their miracle of 2026. This
biggest miracle of being a speaker was one big miracle that I never expected. So give me some time. Don't push me too much. You will see results. I believe that every... Okay. Ye Speaker wa Parliament Oboth Maxson. Ebigambo bye obiwulidde. Buli Munnayuganda wandibadde oli wa PLU. Buli Munnayuganda wandibadde ng'owagira PLU. Kye neebuuza, PLU kibiina kya byabufuzi? PLU kye ki? Kubanga kino tukyebuuza leero, kubanga abakola amateeka ye Parliament yekola amateeka. Kale ate akulira Parliament ye Speaker Oboth. Mu mateeka ga Uganda oyo gaali nti yagakulira. PLU kibiina kya byabufuzi. Era ddala ono ayinza okwawukana ku balala ba sipiika abazze babeerawo. Nga ndaba entandika ye eyina ebiruubirirwa n'ebigendererwa ebiyinza okubeera nga byamutumibwa. Okusinziira ku statement, olaba nga Munnayuganda ayina essuubi mu Parliament, wandibadde olijjayo leero. Ng'osinziira ku bigambo ye kennyini by'ayogera, biragira ddala nti Parliament mugigyeko amaanyi, mugiveeko, mugyesonyiwe. Eno ey'e12 eyina ebiruubirirwa by'ezza okukola si bya Bannayuganda. Musajja akugambye nti ye ali mu ku-experiencinga byamagero. Yajja nga tasabye nti njagala kubeera sipiika ne bamulonda. Ne bamuappointinga bw'appointinze nti owaaye jangu gwe sipiika leero. Thomas Tayebwa baali mu skando ng'osuubira agenda kufeesinga rough time y'emu ne mukama we be yali mukama we Anita Among ne bamugaa gwe komawo tukyalina bye tukwetaaza. Kati Munnayuganda asuubire ki mu Parliament eno nga kale bigambo byebyo tetugenda beera nga tubirwako. Nzikiriza nkujjeyo naye nga nja kukusaba ompe endowooza yo mu comment section. Gw'ogamba ki? Kikyolowooza ku bigambo bya Speaker Oboth. Bwe tuba nga tuvuddeyo, banna NUP beemulugunya. Okwemulugunywa kwabwe kuli eri akakiiko k'ebyokulonda, era baagaanye okukkiriza results ezavudde mu kujjuza ekifo ky'omubaka ow'e Kalangala. Bagamba nti ebikolwa ebya effujjo, okutulugunya, okubba akalulu emisana ttuku, ng'ate ebitongole bya gavumenti ng'ebyo by'okwerinda bye biri mu kukola enteekateeka eno oba bye byenyigidde mu kibba kalulu kino. NUP John Mary Ssebufu agamba kano akalulu tukazira era tekaliiyo. Nja kusaba tuwe ku John Mary Ssebufu awo tweyongereyo. Nga bivudde mu kulonda okwolwaleero Kalangala ku ky'omubaka omukyala, ffe nga National Platform tubyesambye, tubiganye, tetubikiririzaamu. Akalu kano tukabaddemu okuva ddala ku makya, okuva ddala mu wiiki yonna nga ebadde etambula nga tukateekateeka era tukamanyi bwe katambula. Naye olunaku olwaleero twakkanyiza olunaku lwa jjo ne Mwambi Abakama n'akakiiko kaake ebyokulonda. Tetugenda kukozesa ekyuma
ekikakasa kyono mulonzi mutuufu kwaki ekisalawo abalonzi abatuufu kyetuyita biometric voter verification kit naye ekyennaku olwaleero bafunye ba presiding officers abakozi b'akakiiko k'ebyokulonda abalabirira polling station ne babawa instructions okwefuula nti akuuma kafudde ng'ate kalamu era zibadde polling stations zigenda mu 20 ezibaddemu ekintu ekyo ekiddiridde kulemesa kulonda mpaka twekubidde enduulu ntugezaako obu ne babikkiriza naye ate badde baggalawo bati okulonda kyo nno kye kimaze gobe mu kibya ku ssaawa 10 wakati wa 10 n'essaawa 11 agayaaye ne gajja ku buli polling station almost 70% of the polling stations ne bayiwamu obululu badde buva ku katabo akamu kabamu obululu 5 okugenda ku buli 105 ku polling station era zimu ku polling stations ezino Uganda basaana bazimanye wabadde ya Serinya playground bayiyemu obululu wabadde ya Arwazi community playground Ubeke Mugombola Ubeke A2M bayiyemu obululu waliwo ya Kazi Malanga playground eri wali mu Bujumba bayiyemu obululu wano Ebuswa polling station ne Kiboko wozivuze n'amasasi ngavugera bayiyemu obululu wili playground bayiyemu obululu obusuka mu 12 Dubere erwa balinga community program wali mu Bujumba bayo mu Burundi mu kulonda okolwalire kalangala kyomba ku mkyala Fenga National Platform era akulira akakiiko k'ebyokulonda byabakama navaayo nekennyini n'abaako ebigambo byayogedde byabakama agamba nti akalulu kano kituufu naye yalabye emmotoka ezitalina namba puleeti agamba nti katambudde bulungi naye ate waliwo emmotoka ezalabiddwako nga tezirina namba puleeti era agamba nti kino agenda kwebuuza ku poliisi era asaba ekitereeze bunnambiro then wano bannayuganda we beebuuliza nti bwe kibanga ddala kituufu bino byonna wabirabye lwaki wakkiriza olangirira akalulu kano byonna wabirabye lwaki walangiridde kubanga olwedde ebyo bimenya amateeka g'okulonda tuweeko ndowooza ku byabakama I want to thank also security, Uganda Police Force, for ensuring there was law and order, although there were still numberless vehicles which were spotted by some of my colleagues, which was very unfortunate. I thought we addressed that matter. And I'm wondering, well, these very powerful people moving these numberless vehicles to the extent that the Uganda Police Force has to chicken out of exercising their constitutional mandate of maintaining law and order by apprehending the occupants of these vehicles. I think as we go forward in other electoral processes, we need all of us to be mindful and cognizant of the importance of observing the law. I want to appeal to the people of Kananga that we found Kananga peaceful. So even though the final target has been declared by the returning officer, we want you to maintain peace, we want you to maintain unity for the good of your district. The district can only prosper and progress when we are united around the cause of making Kananga better than what it is today. Thank also. Byabakama agamba nti bayogera ne poliisi n'ebitongole by'okwerinda ku mmotoka zino ezitambula nga tezirina namba plate zikwatibwe oba ziboyebwe. Naye agamba kyanneewuunyisizza nnyo ate okuziraba nga zeegiriisa. Kyamwewuunyisizza okulaba ng'emmotoka zino zeegiriisa era nga zoopaleetinga mu kalulu k'e Kalangala. Era n'asaba poliisi nti ekwase bulungi amateeka. Kati wano kikyekwasisa kubanga byonna byabaddewo mu maaso mu kumanya kw'ab'ebyokwerinda. Akalulu kawedde wabirabye
naye olangiridde nti ono ye muwanguzi naye ng'ebikyamu wabirabye. Kati ogamba poliisi nti ekwase bulungi amateeka. Kati ekwase etya wano amateeka nga n'akalulu omaze okulangirira? Gwe kennyini wandigambye nti okusinziira ku ABCD bino byakkiriziganyizibwako tebikkirizibwa mu kalulu, era olw'okuba nti tebikkirizibwa ate mmwe mwakikoze kano akalulu kaddibwemu. Oba anyway, ekiri beta gamba nti kaddibwemu. Bw'oba nga toyagala kulangirira ekyo kituufu kiriwo, gamba nti akalulu kano kaddibwemu, wabula wagenze mu maaso n'okubeera ng'olangirira omuntu gw'omanyi nti akalulu tekabadde free and fair. Then wano Robert Kyagulanyi Ssentamu waviiriddeyo ne tweet eno ebadde eyogera ku kalulu ke Kalangala ng'agamba nti looking at what the regime did in Kalangala olunaku olwajjo oba yesterday, would anyone be wrong to assume that they killed Honorable Nachimuli to forcefully take over the district the same way they killed Fefeka to take over Kayunga? Nga totunuulira ebigenze maaso mu kalulu ke Kalangala olunaku olwajjo, waliwo omuntu yenna ayinza okubeera omukyamu okulowooza nti bano batta Helen Nakimuli okulaba nga beddiza ekifo kino ekya disitulikiti y'e Kalangala? Bobi Wine yeebuuza oba abuuza. Mu ngeri y'emu gye battamu Fefeka Sserubogo okubeera nga batwala ekifo ky'e Kayunga, just yeebuuza nti omuntu aba mukyamu singa ateebereza nti bano batta Helen Nakimuli beddize ekifo ekyo nga bwe batta Fefeka Sserubogo okweddiza ekifo ekyo. Kibuuzo, golooza ki munnayuganda? Awo nze naawe. Naye ebyo byonna nga bigenda mu maaso, eyakwatira NUP flag Irene Nampala oba Nampala avuddeyo n'abaako ebigambo by'ayogera ku kalulu kano. Nja kusaba omutwe. Kalangala mwenna mbeebaza kubanga mwalaze obuvumu mu masekkati g'okutiisibwatiisibwa n'obubbi obungi ennyo n'okubeera nga tuli mu masekkati g'olutalo wakati wa bannaffe betutategedde ffe twadde tuwukize mu kulonda, naye nga bo bannaffe bajjiridde kulwana kuwamba obaolyawo n'okutta. Katonda yatutaasiza butaasa ne bitabaawo kuba bye twayiseemu bingi nnyo, ne tubasuubiza tetugenda kutuula, tetuyinza kuleka kulwana kwammwe n'amaanyi gammwe kuggweera mu bulumi. Katufube okulaba ng'era bwe twabasuubiza ekintu kyaffe okulaba nga tusobola okukijjayo. Ne mwebale nnyo okulaga obumu, mwebale nnyo okwagala Kalangala yammwe, mwebale nnyo okulaga nti temugenda kutiisibwatiisibwa. Naffe tusaba tubeere wamu nammwe tuggyeyo obuwanguzi bwaffe. Naye mbakulisa kubanga nze manyi mwawangudde. Mukyala muvumu ddala era omuwulira ng'ayogera. However, toyinza kubeera nga mu mutima tomenyese mu ngeri emu oba endala. Kakati ebyo byonna nga bigenda mu maaso, Honorable Nambooze ne Council Elias Luyimbazi Nalukoola bavuddeyo nabo ne boogera ku biki ebyagenze mu maaso wakati mu kwemulugunya eri akakiiko k'ebyokulonda n'ab'ebyokwerinda
era Namboze abwati ye bwagamba mutuwe kyetaaga Honorable Namboze ebintu ebyo tubikebereko tulabe ddala bamagye baleeta n'abapoliisi okujja ne bambala engoye z'abasiviliani ne batukolako ebikolobero buli uniform bajambala batuuse ne kuya prison kati waliwo Katonda omanyi agenda n'aswaza abantu waliwo ono yagenze mu bbaala ng'atambula n'endagaano y'okubba obululu n'agyerabirawo mu kitabo kye bwe yagirese ate nze munnange we nazze ne ntuulawo ne ngisangawo omukulu yataddeko n'omukono atwebembere Pasiasi wuuyo nasaako n'omukono n'agamba kakati nze tulaganye na bano batubbira obululu ku Bungo polling station presiding officer mukyala Namubiru Nobert ne esimu ye 0779 25 746 anabera ku machine nabachwa Gloria 075 67 816 polling agent Serubiri Benjamin esimu 0779 25 746 46 polling agent akankwasa onono ye waida ya coordinating akankwasa Alex omukulu nayiwako signed by chairman NRM ku simu 078 95 47 258 n'endala 0708 nkaga munya 12 nayiwako n'omukono batudde bakola endagaano n'abagenda okulondesa weewunye ndoza byabaddemu accountability nti olina osayininga wano ojja tubbira obululu wano era kati tugenze kutumya lupapula luno olwavudde kweno polling station tubikwataganye n'endagaano si kyekino kyokka bingi nnyo era ekibiina kyaffe olunaku lw'enkya Secretary General ng'atukulembeddemu n'abakulembeze abalala ne President waffe mukyala Rina Zedriga omukuumi w'entebe bagenda kubuulira bannayuganda bino byonna biveeyo empapula zonna ziveeyo mutegeere engeri gye bakutte obululu obusukka mu kakaaga ne babuyingiza mu mabox nga babujja mu box 17 ze bakola ki kyova olaba buli we tubagamba nti muleete obululu kale byebyo abasajja bagenda okujja mu kalulu nga enteekateeka bazikoze gwe polling agent gwolaba aba yalidde dda ng'ali ku musaala wali ng'ovudde ku musaala atiisatiisiddwa n'ebirala so eyo y'embeera eriwo oba eyabaddewo mu kalulu akeekalangala nti abasajja buli we bategeka by election baba bajagala baba bawulira ng'erina kuba yaabwe kyovula jjo nababuuzizza nti ddala amaziga ge bakaaba ng'opposition afudde gaba matuufu amaziga ge bakaaba nga owa opposition afudde gaba matuufu oba buba buziga bwa kirogologo kale byebyo naye wano waliwo omukulu bamuyita Hope Kirunda agamba nti buli we mukozesa amateeka mu byobufuzi ebyobufuzi ne bisinga amateeka kuba amateeka ge galina okulambika buli kimu ne bwe mutwala nti ate ebyobufuzi biri waggulu w'amateeka ekiddako kiyinza obutabeera kirungi oddidde ekirina okuluŋŋamya kino ate kye kirina okuluŋŋamya ate kye kikkakkanya kino njagala tuwe ku bigambo by'omukulu oyo Hope Kirunda ebibadde ebirungi bwe bityo. The moment you put politics above the law, then I tell you this, the day will come. You know, it was Grace Ibingira who said fate is a double crosser. I think all people who decide to engage in politics and put politics above the law should remember that phrase. Fate is a double crosser. The day will come when you wish those rules could come to your aid. Let me finish with a quote from Justice Kanyayamba. When we did the School of Law at 50th anniversary, Justice Kanyayamba was there, and he sitting in his chair
given his advanced age now, he said, they took to him a microphone and he said, the one thing I love about the law is that it can restrain you and you never feel its weight until you're reaching out to grasp and grab it, and somehow it is eluding you because you're now running to it for safety and you just can't grab it. Those of us who beg everyone in politics to abide by the law and to use the law fairly for all people tell you this: the day will come when you wish those rules could play in your favor. They want to put politics. Echo achiwakanya nina example yali ya Amama Mbabazi. Bagenda ne bakola n'ekiteeka simanya Public Order Management Act. Yali Public Order Management Act eyo y'okubeera nga baziiza enkuŋŋaana ez'olukale eri bannabyabufuzi. Nti bannabyabufuzi okuba enkuŋŋaana ez'olukale nga bangi bwe bati tetukyazaagala. Kyali kiteeso kyaleetebwa ndowooza Amama Mbabazi oyo. Tayimu etuuka ajja mu byobufuzi, etteeka lye limu ne limugatta embiriizi. Ate ng'ayagala baddeyo bali amendinge, olwo alaba limukutte naye nga ye yalikola okuziyiza b'abeesigye. Agenda omumaliriza nga naye azze mu byobufuzi ng'etteeka lyennyini limukutte amavumbavumba. So amateeka weegali. Uganda erina amateeka amalungi. Ne tuwagavaako tukolera ku orders, order from above. Yo ya Amama Mbabazi. Ebiseera ebyo ng'ali ne Mwami Museveni yalaba nga abasumbuwa Mwami Museveni balina baleetera Public Order Management Act. Era ne bagikola mu Parliament neeyita. Bannabyabufuzi ne batandika okuliisibwa akakanja, ne batandika okujoonyesebwa. Then time neetuuka nga yazze okwesimbawo ne limulya bweppa, etteeka ne limufuna, n'atandika ate okulaajana. So omukulu ono Hope Kirunda kyabadde ayogerako. The moment gy'okwata politics abeera above the law, ebyobufuzi bibenga biri waggulu w'amateeka, lindirira olunaku lwe bigenda okujja nga bikolako. Kubanga guwa biteesa mu Uganda politics ali above the law. Kyokka nga ate amateeka ge gandibadde galuŋŋamya politics butya bw'atambula wansi mu nfuga egoberera oba etakabanira amateeka. So ndowooza example nnungi eyo okubeera nga tugiwa naddala mu kaseera akafaananako bwe kati. Kakati waliwo omukulu bamuyita Honorable Richard Ssebamala. Richard Ssebamala ayina ensonga ze, but waliwo abantu nga mu opposition baliyo bubeezi, nga bifo ebyekiguumaaza. Njagala tufune submission ya oba endowooza ya Honorable Richard Ssebamala. Soko mutu baba bagamba nti ekyobutabaawo bwa Kyagulanyi kye kyaleetedde NUP nakyo buli omukulembeze watabaawo nakyo. Naye gwe ekifaananyi ky'osiiga ogamba enjawukana mu opposition n'obutakkaanya NUP amaanyi geetataddewo okulaba nti ebayunga wamu kyekiviiriddeko performance eno kubanga mbi. Ebintu bibiri ekyo kye namba emu. Kubanga buli lwoyogera ku kigambo opposition mu Uganda abantu bategere NUP. Bwoyogera ku NUP ye opposition. Nze ngezaako okusiigira bannayuganda ekifaananyi nti NUP si ye opposition si ye NUP. Naye buli atakkiriziganya na ndowooza ya NRM abeera opposition. Bw'ogatta abantu abo kati mu palamenti tuli nkaaga ndowooza nga mu musanvu ab'ebibiina. Aba independent bali 75. Abo bonna baayimirirawo ne bagamba tetuli mu NRM era tetukkiriziganya na nkola yaayo.
bwe twava mu kalulu abamu basayininga ki MOU ne bagamba bajja kukola neki NRM n'ekyo tekibajja mu bibiina tekibajja mu bibiina byabwe. So ogenda okwesanga ng'amaanyi ago gonna tugeetaaga wali e Kalangala. Buli omukulu wabaawo gankubulire mukulu Kyagulanyi bw'abeera mu kifo ekifo kikyuka nnyo. Tuleme kwesuddiya nti no talina bantu. Alina abantu ate alina abantu baki alina amasannyalaze. Exactly. Alina amasannyalaze mangi nti bw'atuuka mu kifo ekifo akiyuguumya. Ne mukulu Museveni bw'atuuka mu kifo alina ababe asomba sente ebaawo buli ekikozesebwa kibaawo. Ogambye asomba ne basomba bonna ne NUP esomba nze wange basomba okuva ekyotera kuva aluddawa ne balaga ati bangi nnyo naye box bwavamubira nona ensonga ebona basomba naye mukulu Museveni bw'abajja asomba abantu kwegamba resources ezikola buli kimu zibaawo. Kamera wano n'omulabi agambe nti gana amaanyi no mangi bano bajja kawangula. Kwegamba ye bw'ajja mu kifo buli ekyetaagisa okulaba nti n'akalulu ako kawangulwa kibaawo. Mujjukire nga tetunabagenda mu kalulu kano omukulu Kasolo yakera n'agamba balina pulaani yeeno ey'okulonda balina B ne C naye tebandyagadde kugenda mu B ne C. Ezo teyazoogera kati muzirabye. Yabadde kulonda kalulu, B yabadde magye kutaataganya kalulu kulonda bululu kulemesa Ssenyonyi kugenda kuteekawo kugenda kugenda Kalangala kubanga neyandirabye Ssenyonyi ng'atambula bw'ati yandirabye ekifaananyi kya Bobi Wine nga mwekiri mu kiki mu kitundu. Ye Richard Sebamala. Yes, osobola okukkiriziganya naye ku bintu ebimu ne waliwo by'owulira ng'akugamba ekintu ekizibu ky'okukkiriza okugeza akugambye nti Mwami Museveni asomba abantu, which is true. Kino tukirabye n'abantu bennyini abasomba abamuleetera abantu kulaale nga baga tebatusasudde twasombye abantu okuva egindi naye akugambye nti NUP naye esomba bombi basomba abantu kitegedde ekyo era simanyi agenderedde ki okukola statement eyo naye tudde ku bino ebirala agamba nti mu parliament waliyo aba opposition abava mu bibiina balinga 57 ne waliwo aba independent bali mu 7 nga mu ne bano abali 7 abamu basayininga endagaano memorandum of understanding oba cooperation agreement endagaano ey'okukolera awamu bakolere wamu ne NRM nga ba independent. Olina okukimanya gwali eyo nti abantu bangi abali mu political parties naye nga ba NRM ng'eno bajjayo either kubega kukolerayo emirimu gyabwe gye baabatuma n'okuwangula ebifo okusobola okukendeeza aba opposition obutabiwangula. Ate nga kyenzikiriza oyo y'omu ku abo abakkiririza mu NRM n'obukulembeze bwayo oyo kubanga ali wansi wa Nobert Mao era twakuwakuwana akatambi gye buvuddeko ng'agamba nti yali atunnyonnyola ng'atugamba nti NRM statement ye sigijjukira bulungi but he was deciding ne NRM. I mean, he was siding with NRM ku nsonga ezimu era nga nti enkolagana yaabwe yes enkolagana yaabwe ne NRM ebayambye nnyo era ne bamubuza owaaye igwate owa opposition nti efe tukolera ng'aba DP so osobola okukitegeera nti ono ayogera bw'ati katudde kuba independent atuula wa mu parliament
independent abanampa wengwa siri mu opposition siri wa NRM but tukimanyi nti abasinga baba ba NRM aba opposition era bateekamu n'akasente akayitirivu so ebyo byonna bigenda maaso mu kumanya anyway tuveeyo ayongedde n'alumba Joel Ssenyonyi obutakeerayo oba obutabeerayo n'agenda lunaku lwa kulonda anyway nsaba omutuwe twetaaga okubeerayo mu budde tosobola kujja ku lunaku olusembayo twalabye Ssenyonyi yagenze eggulo ne bamugaana okugenda kibi nnyo okumugaana kibi naye okugenda ku lunaku olusembayo sikkiriziganya nakyo n'oba oba olina emirimu mingi olina by election mukulu Museveni yagenda luli ng'alina eggwanga ddamba okyekya kyendegeeza era yadde talina kukozesa konvoyi yonna kugenda niweyandigenze wane nakiwogo mu kijaketi kye nayingire ekikulu kyakubeerayo si kugenda na motokayo na motoka ze nakweraga nti ate kati ntuuse yandigenze mu mbeera endala yonna n'atuuka e Kalangala emmotoka zandimugoberedde oluvannyuma so alumba Joel Ssenyonyi ku lw'ekyo kye yakoze era ng'agamba nti kikyamu Joel Ssenyonyi leader wa opposition ayina abakuumi n'emmotoka gy'atambuliramu tumanyi nti bano abakuumi ba gavumenti ne tusobola okukubamu akafaananyi butya abaweebwa Bobi Wine mu kalulu aba Electoral Commission bwe baprotectinga bwe baalwana okulaba nga bataasa mukama waabwe ku ebyo ebyali bimulumba aweva maaki bingi ebyamulumba naye baataasa ne batuuka n'okukwatibwa ne basibwa abasajja battu nga balangibwa ki mwakuuma nnyo mukama wammwe twabatumayo bino mwakola kusukka we twabatuma so Joel Ssenyonyi tomusuubira agenda ng'ali bw'atyo ate singa bamukwatira eyo ng'ali yekka nti ki ekyamututte yekka gwe baawa abakuumi olwo nga bafuna topiki endala so beebo abasajja so genda mu maaso n'okubeera ng'okomentinga ku mboozi ze tukoze naddala gwe amazeeyo vidiyo nkwebaza nnyo nkwebaliza ddala weebale kutulaba era tojja ng'okwo nzikiriza nkuteere wano mbadde ne Morgan Kulenzi era yali ku mapeesa Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire njja basaba mubeere bulungi mweraba